bonontekamu eyo figa mbu ate ndowooza bwe nti abaganda balowoozanga bo nti buganda eri special dewammwe ani yakuyita nayita ku munyolo okubeera wano oba ondaba wammwe eri kola ki egwanidde okusaba okw'olutentezi okunaffe tuleme kukowana kuggwamu ssuubi tuyinza kukyusizibwa tutya naye atulika atukalakase bubi nnyo tuli mu ttanuulu yennyini abantu bali bubi bigere 10 kuva mu kibuga Kampala osanga omwana tamanyi ngatto mu kyakyankyama wefuga mu Buganda wano bwetu bwe twali bigere 10 bukumi okyakyankyama efuga mu ntegereyo abaddugavu bannaffe batukozezza akagiti ng'abagwira ate babbeeyo okutusinga ani atusaddiye mu bufuga obw'obumbula ameefuga gaabwe nga bo nga bwe beefuze ne buli kimu bwe bakitutte ne tekitegeeza meefuga ku lwa bannayuganda meefuga gye bali kubanga buli kimu bakyefuze eggwanga liri mu biwoobi amaloboozi ago tebagawulira kale okusaba kwange kugamba nti nannyini ggulu nannyini kitiibwa oye Katonda okusaba kwaffe kubeere nga kwawamu era nga kw'amaanyi nga kwamwanguka nti gwe watuwa ekinembe kino olw'ekigendererwa kyo abasinga kitayinza kumanya bwe kuba kuyiga amazima nti ddala ensi eyize bwe kuba kwemenya ke kaseera katuufu nti ddala kigwanidde twemenye naye okusalawo kwo kunaawebwanga ekitiibwa lubeerera ne Museveni mubi nnyo mubi abaffe ekyo kye tulina okuddamu okwaza nti eggwanga lisanidde enfuga ki gye ntegeeza bannabyabufuzi abaliwo olwaleero abali mu kusa kyankyanga bwe bali ebicepere ne batetunuuliramu nti eggwanga lyetaaga ki era libanja ki wabula bw'asasula omusala gw'obwembe bwa paalamenti n'asasula omusala gw'obwa minisita n'okubeerawo nga pulezidenti ne mukajjalaata mu nkajjalaata etazimba so nga ate eggwanga muliresettayo likewise n'abali mu Buganda bwe batyo bwe bali emyaka 29 olwayo gye tugendamu nga tufunye okuba ntuddizibwa ebyaffe sole mu kuyingira kwa Namulondo Ssaabasajja Kabaka ebbanga lyamazeko tewaliwo kirungi kyonna kiddidde Bwakabaka yadde Buganda ekikisse kyeki be bayivu be yakulembesa likewise ng'abayivu batraining abali ku ludda luli abayiwayo eggwanga Uganda nga bali mu gambo byabo balimu ebyobufuzi ebibiina by'obufuzi ebitategerekeka n'abali emmengo bwe batwe bakoze Bwakabaka bwaffe Ssaabasajja Kabaka bwe yakulembesa abayivu n'atatwala essence ya butegeevu Buganda mwezeetambulira ebibiri byonna ne bigwa omulundi gutya gumu ekiteekeddwa okukolebwa ky'obuuza kyeki kwe kuddayo kwebuuza munneebuuza egwanidde eggwanga lisaanidde litya ne federal system yejja okusobola okutambuza not unitary government mwebale kutwala ttaka naye ligenda kwetoloola lidde kubanga teryasitulwa era tetunnalaba binnya mu Buganda biriwo nti mwalisimawo ne mulitwala ewammwe nga bwe twalina ku incident y'ettaka Jjunge si bwe guli nabwekiti byonna bye muguze mu mikono gyammwe nga mubifunye mu bukyamu Katonda ajja bikaka biveeyo ng'ayise mu mpita y'emu obukulembeze bwe mwafuna n'omulabu agenda obbukwata yenna akutabaala ng'asoose eggwanga ly'abatakwagala era batakugagaliza kubaawo kale nga bwe ndi omusajja Omuganda ekyo nange kinkakatako tutegeeza abo mulina gye muli ne gy'oli gy'oba osinza mu mawanga gye muli wano Omuganda n'Omusoga tuli equivalent febamu naye Omusoga kyakombyeko n'Omuganda kyakombyeko Omuganda kyakombyeko eno n'Omusoga kyakombyeko n'abamawanga basigalidde mu sese ziri esigalidde twebuuza tulimu waawa era yafubutuka wa ani yamanya kukujjako nga Bible kyebuuza nti wange esezani ategeera kukujjako oli musajja mubi nnyo mubi eri eggwanga lyaffe bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino nti awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya za ku flashlight yugi abalabi baffe abalungi muje baliko gyonna gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero nyongera okubabaza nti mwebale nnyo commentinga okusubscribinga n'okulayikinga video zaffe zonna ze tuba tuteekayo ku channel yaffe eno ate nno nyongera bakubiriza nti mwambale nga masiki zammwe kuba obulwadde bwa COVID-19 bukyaliyo ate era temwerabire okunaabanga mu ngalo buli kaseera kati nno olunaku olwaleero mbaleetedde omwami Jakana Honorable Jakana Nadduli mutabani wa Ali Aji Abdu Nadduli
mwena mumutegeera bulungi era nga wena bagamba nti eno channel tuleeta prominent figures ne batubuulira biki bye balina oba bye bamanyi ku ggwanga lyaffe Uganda era nga olunaku olwaleero omulama gwaffe ogwaleero tugenda kwogera ku ki ku independence. Honorable tukwaniriza badde nsaba obuze ku balabi baffe then tugende mu maaso n'omulama gwaffe. Banna Flashlight channel science na okuddamu okubasinkagana. Bible kyega nti ne bube nkya ne bube eggulu ne bubeera olunaku olulamba. Mu kyo nti independence kye tugendamu olwaleero nekyo kiteereddwawo mu ddiiro lyaffe kiraga nti emyaka tugenda kuweza 59 amakulu nti kwe kuba kw'okuba enkya ne buba n'eggulo ne lukola olunaku olulamba. Kale mu lugero Luganda tugamba nti akamu kamu gwe Muganda olwaleero tugenda kuweza emyaka 59. Mbeebaza olw'okussa ebirowoozo byammwe mu kuwuliriza kwa pulogulaamu zizino ziweebwayo Flashlight ne bannange bwe tuwangaalagana nabo mu kubaweereza omubaba Wisdom Kaye, Dr. Byalugaba n'abalala entakera okuba nti tufaayo okuwaayo bye munaatwala bwe muba musazeewo. Kale mu ekyo mwebazibwa lubeerera ng'oli kyega nti munneebazenga era munsabenga obutakoowa ndibanukula ku lwekyo nange nsaba nti mu ngeri y'emu temugezaako kukoowa. Kale amanya nze Jakana Nadduli mutabani w'olutabaalo ate era mutabani w'owekitiibwa Haji Abdul Nadduli nga tusinzira bulemeezi. Twagala twogere ku nsonga ezitali zimu nga tunatunulira moderator program okusinziza ku ye kyabaabuuzizza kubanga bagamba nti empogola yeekuwa ensusa weeyatikidde. Sijja kuba ate mwogerere ate nzire ku kiri oba kiri wabula ekibuuzo kyanampa kyenja okugaayagaaya. Naye nkutegeeza ebigambo bino gwaliyo ku Flashlight channel nti ebigambo byange si bye bisembayo. Faayo nnyo okuba nti naawe kyowulidde gattawo endowoozayo mu butegeevu n'obugunjufu. Mu kyo nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi lubeerera n'okusigala nga mutabani w'olutabaalo ataligenda kukyuka nti atambula na bino babiri okuba ekigenzigenzi ebbanga lyonna. Naasaba emirembe gya Katonda gibeere gye muli. Honorable, Uganda yafuna ameefuga okuva nga 9 Oktoba 1962. Tubadde tuzze tufuna abakulembeze ab'enjawulo na guno guliko era tukyafuna abakulembeze ab'enjawulo. Olowooza gano ameefuga ge twafuna galina kye gatongweddeko nga ggwanga Uganda abanga ffe abaddugavu. Banna Flashlight channel nkakasa nti okubuuzibwa kw'ekibuuzo ekibuuziddwa ku gazi okwetaaga akadde akawanvu akayinza okuweebwa moderator okutunulamu nti pulogulaamu eno egwanidde baki abateekeddwa okuwulira na biki biteekeddwa okuwulirirwa oba okuwulirizibwa. Mu kyo ekibuuzo ekibuuziddwa kikwatagana ku ffe n'obukulembeze obuzze butambula okuva mu 1962 n'abakulembeze be tulinawo nga kyali gwanidde okuba nti tunnaba kuweza bakulembeze bagenda mu 15 twali badde n'abakulembeze 4 bokka okuva mu 1962 up to date. Kyekyaleeta abakulembeze abayitirivu ekyo nakyo kyekibuuzo kyoteekeddwa okwebuuza nti ddala kiraga nti tewaaliwo kugwanira ku lw'eggwanga okuva mu mikono gy'abazungu emyaka 68 gye baali batufuze nga basinzidde mu ggwanga Buganda n'endagaano ze twasooka okukola nabo e1894. Bwe twayingira mu ndagaano y'olwenda yalaga okugabana kw'obuyinza obujjudde wakati w'eggwanga lya Buganda ne Bungereza nga bannayuganda temunnaba kubaawo. Ne kitwala emyaka 62 okkeera enkyo okugamba nti ebbuyungu eritugattiddwako n'abamawanga basigalidde bataddewo mu kigambo Uganda. Naye okuteekateeka kw'eggwanga okujja nti twala ofune obwetwaze Buganda baagisanga obwetwaze bwayo ng'eggwanga ekkulu weebuli si kubutuwa buwi wabula okugabana kw'obuyinza mu Buganda ne twazika kw'oli butya bwe tuyinza okubeera mu protectorate mu kusingagana kw'amaanyi n'ebirowoozo. Mu kyo eggwanga Uganda tto nnyo ku ggwanga Buganda. Na bwe kityo nga ffe bwe twalina bye tugoberera mu Buganda byali biyitirivu era ebyatuwa enkizo okakasa nti tunywerera ku byo okuva mu 2012. Naye eggwanga Uganda lyakatwala emyaka 10 teginnaba na kuwera 10 by the way. Tukyali mu 59 gwe tugenda mu guno naye ng'enfuga yaffe gye tulimu ate eragira ddala nti baagenda otutuwa obwetwaze bw'ekiyumba kino twali babuyabuya
nga tuyita mu nkola ez'ebibiina. Lwaki twali babuyabuya nti ekibiina n'emyoyo gyakyo mwe kyazimbirwa nga Bungereza essaawa ebibiina ebyo iPod si za lwaleero. Bungereza yagezaako okukyawa kwa Buganda n'amaanyi ga Buganda okutunira abaddugavu babafuukidde akayinja mu ngatto ne basala okukakasa nti batuleka mu kigambo Uganda. Naye bwe weetegereza omwoyo gwe baatulekeramu ate baayita mu Baganda bo bennyini mu kwonoona eggwanga lino. Babeni Kiwanuka, Bakintu Musoke, Babidandi Sali, Kirunda Kivedinda Omugenzi ne Kiriki yaabo bonna nga bwe baali be baaliwo abayivu b'omulembe ogwo gw'omuyiito be baategeezanga mu iPad z'ebibiina nga bw'olaba DP mu 1954 n'osinkana CP mu 1955 sorry ani erinnya no lingenzeeko UNC 1952. Kaakati bwe bajja bateekawo ebibiina ebyo baatunuuliranga bayivu abaliwo mu mulembe ogwo baga nti bwe tuva wano mmwe mugenda okusikira. Naye okusikira kwammwe kutwala mu kigambo Republic muve mu nkola eya monarchism naye ng'ate gwe twakwasa obuyinza n'obwetwaze bwaffe naye yali afugira mu nfuga ya Bwakabaka. N'atutega emitego gy'ebibiina egitalimu makulu gye tutategeera naffe twamattuka bwoma tusinga emisu. Abo boolaba bonna batwasomera mu India for Indians ne babateekamu ebirowoozo Uganda for the Ugandans. Be baasinga okulwanyisa enkola yaffe ennuŋŋamu mwe twatuteekeddwa okutambula ey'ebikola y'Ebwakabaka eyaleeta ebigenzigenzi ng'ebyo tutuula mu ntebe. Nabwekityo bw'otunuulira eggwanga lyaffe Uganda okusinza mu mwaka 1962 tewaliiwo wasinensi yonna eraga nti twafuna obwetwaze teriiwo. Wabula twafuna mayenje n'abanyazi. Buli omu ajja kulaga lyanyi nga bwali bwayagala okufuga ebbuyungu eddene Buganda mweri. N'asimuza ku Buganda ebitoomi n'aleka enkola eyali badde eggwanidde okutambula ne tuba nga tuli awo okusambala. Nabwekityo gwampuliriza era ndaba ku Flashlight Channel ekibuuzo ekibuuziddwa ebitundu 99 ku buli 100 eggwanga terifunanga bwetwaze bugwanidde kubanga twajja mu kintu kye tutategeera nga tuli babuyabuya kye baatukwasa. Kyova olaba nti buli mukulembeze azze anoonya bibye so si ku lw'abantu naggwanga abantu balituddemu. Honorable Oze gwanga Uganda lirina kukola ky'okuba independent. Ekyokukola it is the federal system. Buli ggwanga lyefugire gye lyali nga sitese 13 bwe zaali. Bunyoro yalina obuyinza bwayo bwenkomeredde. Buganda yalina obwayo bwenkomeredde. Ankole yalina obwayo bwenkomeredde. Toolo bwetu bwe yali. Bw'otunuulira abalang'ona abakyoli bwe batyo bwe baali ab'Osinairo ne Madi bwe baali nabo. Bw'otunuulira aba Eastern bwe batyo bwe baali. Abaffe ekyo kye tulina okuddamu okwaza nti eggwanga lisanidde enfuga ki gye ntegeeza bannabufuzi abaliwo olwaleero abali mu kucacyancyanga bwe bali ebicepere ne batetunuuliramu nti eggwanga lyetaaga ki era libanja ki wabula bw'asasula omusaala gw'obwembe bwa paalamenti n'asasula omusaala gw'obwa minisita n'okubeerawo nga pulezidenti ne mukajjalaata mu nkajjalaata etazimba so nga ate eggwanga muliresettayo. Likewise n'abali mu Buganda bwe batyo bwe bali. Emyaka 29 olwayo gye tugendamu nga tufunye okuba ntuddizibwa ebyaffe. Sorry, mu kuyingira kwa Namulondo Ssaabasajja Kabaka ebbanga lyamazeeko tewaliwo kirungi kyonna kiddidde Bwakabaka yadde Buganda. Ekikisse kyeki be bayivu be yakulembesa. Likewise ng'abayivu baatuleninga abaali ku ludda luli abaayiwayo eggwanga Uganda nga bali mu bigambo byabo balimu ebyobufuzi ebibiina by'obufuzi ebitategeerekeka. N'abali emmengo bwe batyo bakoze Bwakabaka bwaffe. Ssaabasajja Kabaka bwe yakulembesa abayivu n'atatwala essence ya butegeevu Buganda mwe zeetambulira ebibiri byonna byonna ne bigwa omulundi gutya gumu. Ekiteekeddwa okukolebwa ky'obuuliza kyeki kwe kuddayo kwebuuza munneebuuza egwanidde eggwanga lisaanidde litya ne federal system yejja okusobola okutambuza not unitary government. Ebyo by'okwegatta tubitegeera wabula tugattaganye ebbuyungu erisembayo tukabane nti obuyinza bwe tuba twogera ku ggwanga Uganda bulina liriwa nti ensonga 5. Eggwanga Uganda linaasigaza amagye, linaasigaza poliisi, lisigaze prisons, lisigaze okusoloza kw'emisolo n'okusigala mu kugabanya kwa keeke y'eggwanga nga bweteekeddwa okutambula okutunuulira empisa eza penal code. Byebintu bimeka? Ebisigalidde nga bwe tusoloza emisolo gyaffe okwetoola eggwanga Uganda. Tugambe nti local government ya South District mbu baweereza essente mu madistricti nga tegavuddeewo bagambe nti Buganda erina districts 24 olwaleero. Essente tunaziweza mu local government katusitundikire eggwanga Buganda lyo litunulibwa ligenda osaasaanya ensimbi zaalyo mu districts zaazo. Ye federal system egwanidde.
okugabana kwa keeke nga bwe kusinziza ku population n'omusolo ogugivaamu mu kuzimba eggwanga Uganda essente z'owa Buganda teyinza kufaanagana ze Kalamojja tekisoboka Kalamojja erya byenkana ki ebivaamu emisolo yabaffe ye erinayo ki ekiva ekiyamba eggwanga Uganda eryawamu webale nnyo lwaki omuganda onninza omukalamojja tubeere nga tutambulira ku peesi y'emu nabwe kityo mu bino ebiteekeddwa okukolebwa byakutuula kulowoozebwako ebitali byakamwa k'omu oba omutwe gw'omu mu ntegeera nti Jakana Naddu wayogedde kye mbagamba nti si mu kusembayo ebigattwako n'okutunulamu ebitabo okwazibwa bikyali bingi kale eggwanga okusituka mu bwetwaze bwe tukyakyankiramu wano tukyakyanke mu nnaku Museveni gyatuusizamu emyaka gyagendamu 40 so si mu kutegeera kw'okuweereza wabula okunyigiza kw'eggwanga okulisuula kummaze okussawo kw'amawanga mu kulwanagana kwago n'okutunuulira amadiini nga tetukyakwatagana ebyo byabaleeta kubanga n'obuwangwa bwabwe bwa kabali ntalo tewaliwo kirungi tuyinza kutuukako kale okugamba nti emyaka 59 getugendamu nti ddala eggwanga lyali wasa okuba nti tuli independent okwogera ku ekyo kyalikiirako okuba nti twasigala mu mikono emizungu okusinga ate baddugavu bannaffe batufuze kubanga bw'okitunulako omuzungu bwe yabeerawo nti tewaaliwo mayisa ate ago gatuusiddwako olwaleero baddugavu bannaffe nga batukulembeddemu butategeera byakukola oba myoyo mibi kyekibuuzo olowooza tewali baganyiddwamu mweno independence gye twafuna okuganyulwa mu kuomu tekitegeeza ggwanga nti lyazitowa kwenkana ggwanga yadde abantu abalituulamu n'okujjako okubeera kwe president bakussaamu obwesige tebutegeeza bugule nedda abo bafunyemu mu bo bafunyemu lwa bigendererwa byabwe kutuusizibwa so si kuyamba ggwanga n'abantu bangi be bakaaba byebyo tewaliwo kyamakulu kiriwo lwaleero emyaka 69 n'ogattako 28 egy'oludda lw'obwakabaka bw'e Buganda ku 29 gye tugendamu both sides all the years are wasted olowooza mu myaka 5 gye bujja mu maaso independence egenda kuba ng'ekyuse oba tugenda sigala mu kyekimu ekyo linga abuuliza kipate ya NRM indirect nti gavumenti etufuga waliwo enkyukakyuka lukuwa tube n'essuubi nti wanaabawo okukyukakyuka ekyo tokisuubira mwoyo Museveni nga yakyaliko ekyo tokisuubiranga tannaweza mwaka gumu ku ntebe abulukidde mu kuggyawo mataka g'abantu byasanga nabo omusuubiremu kalungi ki mu myaka ate gisigalidde oyo agwana kufa bufi teriyo kirungi kiyinza muvaamu gwe bwoba okisuubira independence zeyakalya ziri mmeka gamba nti 35 talinaamu bwongo obutunuulya banne gye bayise abulina Ssaabasajja Kabaka ebifundikwa bye yeetisse bitandikidde ku ye 236 talinaamu kwerowoozaamu kugamba nti bwe tutunuulya bannaffe bali gye tuyise ne bajjajjaffe n'ebifundikwa bye twetisse tuteekeddwa kukola tutya nti abaffe eggwanga lyaffe okusituka n'abasigadde balisange tebiriiyo bayivu be basinze okwonoona bino n'obutategeera bwa kukola bwebyo byetuguddemu ate ne batakkiriza kuwabuzibwa eva batwala ebyabwe nga byebisembeera nga byebituufu ani yabagamba nti bo tebafuga ensi bwe buzibu bwe tusinkaganya obutaggwa eggwanga lya Kyennyume n'abakulembeze abalimu tebaawukana na Peetero bwe yategeeza abayigirizwa nti mazima ddakiriza mu Kristo ne ku mazzi atambula bagenda otutuuka mu mazzi wakati Kristo amuyita nti Peetero tambula ojje ate ne yeegaana ebikolwa bye nti Mukama wange ondabyemu ebigere nga biringa ebyembaata n'asobola okutambulira ku mazzi ago ate yayogedde biriya baddaani ne bannabyabufuzi bwe bafaanagana mu ggwanga lino okuva etwafuna obwetwaze teri ayogera kifaanagana na mwoyo gwe najjuliza n'omubiri kyekimu awo tukyali mu kabasa ak'okwetooloola nga tetulinaba kweyaza ffe kennyini kuteekawo nteekateeka ey'obujja nti bwe twafuna ddala obwetwaza amawanga gano 1012 agakola state 13 twali badde tugoberera ki mu kugabana kw'eggwanga lino Buganda nga bwe twagisanga ne batugatta mu kino ne mugamba nti kyammwe kiki ekiteekeddwa okutambula ng'olibwaga nti mubeeko kye mukkiriza okufiirwa mu bannabuganda olw'eggwanga Uganda okuyimirirawo Gavana Kohi n'akyusa enkyukira yemu nti ne bannayuganda mukkirize ku kye mufiirwa eggwanga lirisobola okuyimirirawo enteekateeka y'okuteesa mu kujja okwefuga teyaliiwo eri wase okujjako endagaano ya 15 yagabana obuyinza biki ebigenda osigala e Buganda ebiteekeddwa okukolebwa ne bannayuganda tebiriiwo mukulembeze yenna yali atuusizzaako n'eki
okujjako okulwanagana n'eggwanga Uganda. Bubbi kuwakula kwa ntalo South Sudan, wuyo twagenze Congo, twavudde Somalia, South Africa, wuyo tuli mu Rwanda, twagenze Gindi, mutabani wa president yakavamu ekigali kigaa nti yeba mu obuyinza agende Gini. Ebibategeera eby'entale bitagasa na ggwanga bitazimba. Era agenda okuddako omukulembeze ateekwa okujja n'enkola ennuŋŋamu ey'okugatta amawanga ono gy'atabadde ng'agoonoona n'embya zaffe ez'okugamba nti obumu bwaffe n'abensi bezitwetoolodde. Ne bakola ensonga egamba etya agenda asaninga endagaano ez'otontabaala nga siri kutabaala. Eggwanga Uganda lyetaaga kuba mu harmony etali mu byamawanga kulumbagana. Bw'ali baasobodde n'amagye wa ddembe okugasaanyaawo n'aga nti tujja kusigaza kimu poliisi olwa harmoniousness enteekeddwa okutambula. Bwe tunaatuuka ku eyo enkola atunuulire nti eggwanga likuzibwa litya nti lyagulika tulina seasons 2 ku 3 nti ddala ekiteekeddwa okukolebwa kyeki kwe kukyusa obufu bw'abantu n'okussaawo akatale akayinza okuleeta eggwanga ogaggawala. Emisolo tugiweze tuzimbe amasomero amalungi, amalwaliro amalungi, enguudo ennungi, okuzimba facilities zonna ezeetagwa mu ggwanga Uganda mu infrastructure n'Uganda structural development. Ebibuga tubwe pulaani ezigwanidde. Tuli mu kulwanagana mu bya kisiru kuwakula kwa ntalo n'abamawanga. Gy'oli abalamu n'abe bannakenya beevuma mu 7. Kikole mu kiki ogenda tulekera wano. Onyumya twefugira mu kugenda kuwakula ntalo. Eggwanga likulemye okukuza n'abantu abatuddemu tobatunuddeeko na muwego okutuna muno ga nti nali munaku. Kitange nga wali awo mulunzi atasuubira na kugulayo pick-up. Oli yayimba akayimba ke n'aga nti mazima ddala mwajja na kaveera naye muzeeyo na loole. Ne bano bwe bafaanagana bajja na kaveera okugenda otusibula loole ze bagenda okuŋŋaanya togenda kuzimanya. Naye omwana w'omuntu omwoyo gwe mugazi nti okukkutaako kutono. Bw'oteeteka mu nsi yakutegeera n'oga nti si buli kimu kinaaba mu kyange awo mu nsi y'okutereera kiba kizibu. Kale mu emyaka 50 mu omwenda gye tugenda muno okukasako okuyingira mu kigambo independence gye tulina okujaguzaamu. Bannayuganda twali badde tunakuwalira mu nnaku egamba ti Katonda atubedde era akyatubedde asigale nga akyatubedde lwa nsonga egi atugirewo Museveni ate atuwa omukulembeze agenda osikira ono ng'ali mwesa. Naffe abantu kennyini teekwa okwewomba mu Katonda okuddamu okutunuulira nkola ki egwanidde okusaba okw'olutentezi okunaffe tuleme kukowana kuggwamu ssuubi. Tuyinza kukyusizibwa tutya naye atulika atukalakase bubi nnyo. Tuli mu ttanuulu yennyini. Abantu bali bubi bigere 10 kuva mu kibuga Kampala osanga omwana tamanyi ngatto mu kyakyankyama wefuga. Mu Buganda wano bwetu bwe twali bigere 10 bukumi okyakyankyama efuga mu ntegere eyo. Abaddugavu bannaffe batukozezza akagiti ng'abagwira ate babbeeyo okutusinga. Ani atusaddiye mu bufuga obw'obumbula? Ani atufudde momboze? Ali ku ntebe. Gonyumya kwefuga. Amefuga gaabwe nga bo nga bwe beefuze ne buli kimu bwe bakitutte. Ne tekitegeeza meefuga ku Bannayuganda. Meefuga gye bali kubanga buli kimu bakyefuze. Eggwanga liri mu biwoobi. Amaloboozi ago tebagawulira. Kale okusaba kwange kugamba nti nannyini ggulu nannyini kitiibwa oye Katonda. Okusaba kwaffe kubeere nga kwawamu era nga kw'amaanyi nga kwamwanguka nti gwe watuwa ekinembe kino olw'ekigendererwa kyo abasinga kitayinza kumanya. Bwe kuba kuyiga amazima nti ddala ensi eyize. Bwe kuba kwemenya ke kaseera katuufu nti ddala kigwanidde twemenye. Naye okusalawo kwo kunaawebwanga ekitiibwa lubeerera. Ne Museveni mubi nnyo. Mubi. Osinziza ku kyogamba nti mubi nnyo. Oli yabuuza nti Yerusaalemu kirimu oli gwe atamanyi bifa mu kibuga. Gw'oli waawa. Nkusabireko bikugweko. Wanje. Muno. Kwebale nnyo. Kiba kitegeeza nti gwe omu ku balya nti ndi wano neerogoza. Ndoopa muganzi mu kizikiza. Nedda ssebo. Kwebale nnyo. Ebitambula naawe obimanyi. Mubine kwe byensinzi bigga nti eggwanga weriri teririnawo siteeke yonna wa wansi gy'alina ku ggwanga lye ku sayiriza obwakabaka ne sayiriza y'eggwanga Uganda. Otunyagako byaffe by'otwala
ate ontegeeze nti waliwo okuga nti okyabuuza kibi ki lwaki mugaa nti mubi. Emyaka 40 getugendamu Buganda ekyabanja byayo nga gwali musayi gw'abaana baffe abaali wano gwe gwayiika bo batuuke we bali. Ekyetaaga okubuuza Baganda bameka batokomose essaawa yali okuva twafuna okuveefuga kwaffe wano abafudde nga tebaliko naawondera. Olaba bituuka mu lwatu manya nti ibadde mu silent ibadde bingi ebikolebwa ensi ibadde tennaba kumanya Katonda atuusizza kwasanguza abo nga byaga nti byonna ebikolebwa wansi w'ebitanda mu buziisi bwammwe biryolesebwa ku kasulya kanju oluvannyuma. Ne bano badde babikola nga bya munda ddala naye mu kusembayo Katonda n'abaanika n'entegera ya bwefaanagana. Ani ali mu Katonda mu abo? Miguya myereere. Museveni muguya gwennyini okutalinamu nsa. Ddala bwoti bwe wajja bwe wali weegonza gamba nti obugwagwa bubajjudde n'embeera y'obulyolyomi abannalwanda gye mututuusizzaako mututadde ku maze ate ng'ombuuza nti kibi ki gweddira ki? Neddira Ngabi. Webale nnyo muzzukulu wa Nsamba mu butegeevu bwo oteekwa okumanya eggwanga bwe liri. Oteekwa kulyagala nga kyekikusooka mu kifuba kyo. Yenna kutabaala ng'asoose eggwanga ly'abatakwagala era batakwagaliza kubaawo. Kale nga bwe ndi omusajja Omuganda ekyo nange kinkakatako tutegeeza abo mulina gye muli ne gy'oli gy'oba osinza mu mawanga gye muli. Wano Omuganda n'Omusoga tuli equivalent ffe bamu. Naye Omusoga kyakombyeko n'Omuganda kyakombyeko. Omuganda kyakombyeko eno n'Omusoga kyakombyeko. N'abamawanga basigalidde mu sese ziri esigalidde. Twebuuza tulimu waawa era yafubutuka wa. Ani yamanya kukujjako nga Bible kyebuuza nti wange esezani ategeera kukujjako. Oli musajja mubi nnyo. Mubi eri eggwanga lyaffe. Oli mubi. Emyaka 5 mu mwenda ng'onyumye Buganda ebanjizza ebya up to bakyo. Ebitabo bya Sulimaani. Mwebale kutwala ttaka n'erigenda kwetoloola lidde kubanga teryasitulwa. Era tetunnalaba binnya mu Buganda biriwo nti mwalisima ne mulitwala ewammwe. Nga bwe twalina ku incident y'ettaka Jjunge si bwe guli. Na bwekiti byonna bye muguze mu mikono gyammwe nga mubifunye mu bukyamu Katonda ajja bbikaka biveeyo ng'ayise mu mpita y'emu obukulembeze bwe mwafufuna n'omulabu agenda obbukwata. Naye ddizibwa ebyayo. Bw'ononteekamu eyo figa mbw ate ndowooza bwe nti Abaganda balowooza nga bombi Buganda eri special. Ddi wammwe ani yakuyita? Nayita ku Munyoro okubeera wano oba ondaba wammwe eri? Onyuma emyaka 5 mu mwenda apana. Kale honorable tweyanziza nnyo olw'obudde bwo nga bulijjo nga bimanyi nti tubaleetera abantu abali prominent wano ku Flashlight UG nga bulijjo abalabi baffe abalungi nkukubiriza okukomentinganga okulayikinga n'okola ki n'okusubscribinga sharinga nga videos zaffe zonna zituba tutaddeyo. Nsigadde nze Prudence Mwembe mubeere bulungi. Abalwazi Investments bakuleetedde gaggawala ne Kaitunsi project anti gwe atalina ttaka obasasula milioni 2.5 ne bakufunira eka y'ettaka liiza emyaka 7 ne mukola endagaano mu mannya go ne nannyini ttaka olwo ne bakusimbirako ate emiti ne bagirabiri okumala omwaka mulamba emyaka 3 egisooka n'ofuna milioni 10 ku 15 n'emyaka emirala 3 milioni 10 ku 15 liizi yegenda okuggwako emyaka 7 ng'ofunye milioni 2 ku 3 gwayina ettaka wonna w'oliina okisasula milioni 1.2 ne tukusimbira emiti ne tugirabira okumala omwaka mulamba.